effumu ne tumugamba lirina olunyago. Jajjaffe agenda atabala Obuganda n'Obunyolo anyagira oluggya luno ebyokulya n'ebyokunywa. Effumu lirina omuwunda. Tumugambye nti oyimiriranga ku magulu go n'onywera n'olamula banno n'ekika kyonna. Ne tumugamba nti effumu tulikwasizza tofuuse nannyinimu agenda okugoba maama wo wano, ofuuse kiyamaani w'Abaganda bo. Muteeseganyanga ne musalirawo maama ekyokukola. Effumu tulimala. Ne tumukwasa bajjajja bonna tubaaniriza. Jajja nga baali bakusibira eyo oli wadde okujja mudiro n'okyakalamu siffe twagaana ekiko okusamira. Tweyanzige.
Nzikiriza nnungi nnyo kubanga tekalubiriza muntu wa bulijjo, ebintu byanguwa esebo. Okubiriza abantu abalala abagivumirira. Kyembakubiriza nti naliyagadde bayingire mu nzikiriza eno kubanga ekintu kino kirabise bulungi ate kiraga amazima mu nsi. Obuwangwa nange nfuna omusajja njagala tube nga tukwatagana buli mu kimu, buwangwa biki. Era ennene esinga enzikiriza zino ezitulimbibwa, kubanga enzikiriza ezitulimbibwa nyingi. Abalokole basinze ovumirira ennono yaffe, naye ng'ennono ya bujjajja era amasabo ndooza enzikiriza eyasookawo wano mu buwangwa n'ennono. Era amaka gano mwe tuli ge maka aga kkojja wange Musinguzi yatugendako tuzze tukole omukolo ogusembayo, tumusituladde mu mbuga ye alamule. Amannya agange nze Sali Basiru. Oli mu nzikiriza eyo bye tusaba dubaale waffe asituka n'abaana natukola ki n'atuluŋŋamya, kitali ku balokole. Abalokole bookya ebyobuwangwa byaffe, naye ffe tuzza ki bizzi. Era enzikiriza y'okuziikibwa bwe tutyo nzirungi. Junju erinnya lye lyaki eryekika, kubanga we nazaalibwa nengwa ku nsi we nakaaba bagamba mmange nti mutwale ku kika kye atuume erinnya ly'ekika. Tebamugamba nti mutwale mu kyaki atuume erinnya lya kyaki. Ekikulaga nti bali si baganda baffe. Muddugavu muganda wa muddugavu, muddugavu asobola kuba muganda wa Mwarabu. Tweyanziza tweyanziki otyo. Mukama wange Ssaabakabona, Ssaabakabona Jjajja akwanjulira abaana abo, be baana abagenda okukuuma oluggya luno otyo. Amawanga gamusinzenga olubeerera mu nnimi zaago nga bwe yagereka. Abakadde bange, baganda bange, bakabona sembereko wano musango bw'otwalanyisa obulamu bw'omubiri gwo, ensi yatandika n'ekizikiza ne wabaawo ekitangaala. Ayi nannyini buyinza ddoboozi, saasira oyambe osonyiwe ebitonde byo, kubanga tubulidde, tutegedde era tukkiriza. Ayi Katonda wattu teeka enkwatagana mu luggya luno. Amannya gange nze Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Erinnya nze Kayemba Lutembe Laadi Sebyokoola. Ndi mu nzikiriza ya buwangwa na nnono. Tuzze mu kitundu kino okwabya olumbe lwa jjajjaffe, okusaasaanya olumbe. Abamu bakuyita kwabya, naye ffe tukuyita kusaasaanya. Tuzze okusaasaanya olumbe lwa Jjajja Musinguzi. Jjajja Musinguzi twamuziika mu nzikiriza ya buwangwa na nnono. Era olumbe lwe ne tusalawo tuluyise mu nzikiriza ya buwangwa na nnono ng'omuddugavu bw'abeera. Yaddayo mu nnono ye. Mbakubiriza abantu mwenna muddeyo ku lubereberye, muddeyo mu nnono zammwe, muddeyo mu buwangwa bwammwe mu buvo n'obuddo, muddeeyo munoonye emisambwa gy'abajjajja bammwe.
munoonye abalongo, emizimu, emisambwa, lubaale n'amayembe. Kubanga ensi eno edobonkanye nnyo oluvannyuma lw'okusuula bajjajja baffe ng'emyoyo egyo malayika Mukama Katonda ze yatukwasa, tuyitemu tumumanye era tumutegeere. Mu nsi muno enduli tesobola kuwanirira mirandira, emirandira gye giwanirira enduli. Mbasaba mwenna muddeyo wansi ku lubereberye munoonye emmandwa z'abajjajja bammwe musobole okubeera n'obulambulukufu mu nsi eno ne bye mukola byongere okubanyumira. Tuddeyo ku lubereberye omwo nno mwe muli n'obwakabaka bwaffe, okwagala obwakabaka bwaffe, kubanga toyinza kubeera nga oli mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'oba nga toyagala kabaka Ssaabasajja waffe. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza bakadde bange mwenna tulondenga abasika ffenna tuyiteeyite mu baana baffe twongere okubatunuulira, kubanga olwale bwe tugenda okutunuulira ku byalo, kansookere ku byalo kwaliko emiti emisambwa mwe gyawummuliranga, kwaliko enzizi, kubaddeko ensozi zonna muziraba olwaleero. Abaana batunze ensozi, emiti bagisaze. Bajjajja baffe tebakyalina we bawummuliranga emyoyo, kyemuvudde mulaba emmandwa olwalo luno abalalu beeyongedde okubeera abangi, kubanga emmandwa tezikyalina we ziri olw'okutundatunda. Abasika mu abasikira abantu abali mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono, mu abasikira abasamize n'abatali basamize, oli yakeera enkya n'atakabana nga jjajja musinguzi ono bw'abadde atakabana ne yeerekereza n'ateekawo eby'obugagga bye, naye awamu abatannaba kuvunda magombe ng'abaana batandise obbitunda. Awaali essabo nga lino enkya osangawo bbaala nga yeeriwo. Katusabe ekyo kireme kubeera mu lujja luno lwe tulimu, ekyo kireme kubeera mu mpya zaffe ez'obuwangwa n'ennono, kubanga tukakasa nti emisambwa gy'abajjajja baffe gye tusamira givengayo butereevu, gijjenga jaŋŋanga abantu abo abatunda ebintu ebyo. Olwalo bw'onoogenda okutuuka wano situmanyi kye tuliko, kubanga tugenza okutunuulira ennyo ensozi zonna ez'obusolya, amataka g'obusolya gonna bagatunze gaweddewo mu nsi muno. Egyo nno mirandira gye baliko gye basiguukulula, kubanga eyo y'enkondo ekutte ensi eno. Amataka gonna ag'obusolya, abataka mwenna ab'ebika muveeyo, abasamize mwenna muveeyo, tulabike nga tulwanirira obuwangwa bwaffe, tulabike nga tulwanirira Obuganda, kubanga olwaleero ekyo bwe kinaava ku busolya kigenda butereevu kuyingirira ddala mu Buganda, kwagala kusaanyaawo Buganda. Kino situmanyi gye kiva, situmanyi wa, naye ffenna tubeere bumu nga twesigamye ku bajjajjaffe tusobole okulwanirira ebyo bajjajjaffe bye baatakabanira era bye baakola. Olwaleero gannakigwanyizi agazza agatandise okwagala okubifunamu. Bannange mwenna ab'ebika mwenna oba ab'amawanga mwenna abayimiridde mu kutunda ettaka lya Buganda naye nga muli Baganda, emyaka niwe giriba 10 niwe giriba 5 bwe mutalisasulwa bazzukulu bammwe bagenda kusasulwa olw'ebyo byonna bye mututuusizzaako okutukaabya amaziga, okwagala okusaanyaawo obuwangwa bwaffe, okwagala okusaanyaawo n'Obuganda bwonna. Makanisa abali mu makyakya ag'abalokole bassebo ne bannyabo eri kunoonyaayo ssente, era n'olunaku lumu waliwo omusumba yakyogerako nti bannange batuggalidde naye tubadde tunoonya ssente kakati tukyalina we tulya, naye ffe abasamize tubeerawo. Obusamize kitegeeza okussa emize emibi wansi, okukkiriza ennono yo, okukkiriza obuwangwa bwo. Olwaleero nga nze bwe nnyambadde omuddugavu bw'ati bw'alina okwambala, era zino embugo z'abajjajjaffe twazisangawo era naffe tuli bakola ki bakuzirekawo, naye tugezaako okutumbula ekitiibwa ky'abajjajja n'okuzuukusa abo abeebafu. Erinnya nze Omulangira Jjunju, ndawula alidde eky'omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala ebyobuwangwa n'ennono mu ggombolola y'e Nangabo. Ntwala ebyalo 52 ate era nga ndi mukkiriza omukkiriza w'obuwangwa n'ennono, akkiriza emisambwa, amayembe, emizimu n'abalongo, kubanga tukimanyi bulungi nti obwakabaka bwa Buganda lubaale, obwakabaka bwa Buganda mizimu, misambwa, mayembe.
kale n'olw'ensonga eyo tugezaako okuzuukusa abantu obwongo badde ku nnono yaabwe badde ku buwangwa bwabwe nze okubanga nyambadde olubugo nti si kibi wabula ennono yaffe nga ffe abaddugavu tuleme kusinza biri ebyabali ng'ebyaffe tubisudde olwaleero tuzze mu maka g'omwami Musinguzi nga twamutereka oba yafuulibwa mu lulimi olwangu yafa olwaleero tuzze okuteekako omusika emitendera gyonna gye tuzze tutambuliramu yassa obubaka oba mwe bwe muyita ebirooto ffe mu lubaale tubuyita bubaka ekitegeeza nti obubaka kitegeeza ki nti oyogera n'emyoyo egyo egyabajjajjaabo egyavaawo nga Musinguzi yali omulamu ng'akyalya olwaleero takyalya wajja n'omuloota kitegeeza sizza obubaka akunnyonnyola ekyo kyayagala omukolera kale n'olwaleero tuzze ngaffe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nga nze akulembeddemu bannange bonna bakabona ne bannabbona n'ekkwaya tukiriza nnyo tuyise nawo kubanga nze ng'omulangira Jjunju atwala eggombolola lino mu bintu bye nkyasinza okuwulira mpuliriza nnyo Ssaabasajja Kabaka wange empologoma ya Buganda ne mpuliriza nnyo Lubaale bye bintu bibiri mu nsi bye nkyasinza okutya saako n'omutonzi w'eggulu n'ensi. Wampe kiri amayembe, obulumi bwe, era bwe buyinza bwe.